Omulungi yakomere kwa Rose Media region kwaniza nakola nkobizo n'umujona joto sakengalo mukwane ya subscribing ze tuyanza nyo tuyanzage atana bana subscribing oteleko notification obera ngofuna video mubode amawulira galo principal Bobiwine yagudewo esomero ni yabakulembeze era nga agamba nti ensonga ya muguliziza esomero lino yayagadde bannayuganda bangi basomesebwe mu lulimi lwe bategeera ebintu ebikwata ku byobufuzi n'agamba nti ye bwe yavanga okusoma yajjanga nayigirizamu banne byonna byalinga asomye ne lubongo yanga principal we oba lecturer we yajjanga n'abisomesa banne ba Edi Mutwe era nakakasa mbu Edi Mutwe kati lawyer mulamba so aliguddewo mbu asobolenga okusomezaamu bano bonna bannayuganda ebikwatagana ku byobufuzi babeere nga basobola okwebiriramu era wano wasinzidde n'agamba nti abo ba MPs babadde nga bakozesa oluzungu lungi okulowoozesa abantu nti be bategeera ennyo wabula n'abantu ba wansi bategeera newankubadde baba tebategeera luzungu baba basobola okutegeera ensonga nga bwe zigenda kakati nno agambye nti bagenda somesa abantu era mu mizire emingi baguddewo essomero erikwatagana ku byobufuzi wabula ng'aliggulawo ate ye mwami Bwanika abadde eri n'amuweereza obubaka n'amugamba nti bamuyise omanyi bagenda kubeera n'okwebaza okwa Honorable Mpuuga e Masaka kakati naye nga principal w'ekibiina bamuyise mbu asobole okubeera ku mukolo ogwo kati awo simanyi oba anaagenda oba taagende gwoteesa otya agende abeereyo awo wansi mu comment section mukwano abeera okawandikawo ne tuteesaamuko ate ye Honorable Nambooze avuddeyo n'ayanukula abo bonna abamaze ebbanga nga bamusekeeterera nga bamugamba lwaki ayagala President Museveni alekulire oba ave mu bukulembeze obwa President ate nga naye y'omu ku abo abaludde mu bifo ebyobwa MPs mukono avuddeyo n'abanukula n'abagamba nti ekisooka yesi President ekyokubiri ye yabeera muto President Museveni agenda okujja nga ye mwana muto katosobola mugeraageranya na President Museveni n'agamba ye okubeera mu bufuzi buno akikola lwakuba nti alwanirira eggwanga wabula bw'asalawo okuvaamu basobola n'omusasula omusimbi mungi nnyo kakati nagenze maaso n'ayogera ebintu bingi by'osaana olabeko naawe obeere nga mukwano obyewulirako Mumalu Kiseka ye avuddeyo n'awa lisiti y'abo ba MPs aba NUP bagenda obutadda n'agamba nti bano babaliira munda nga misota n'agamba wakiri banabeera n'abatono era ne lisiti yalumye dda kwabo ba MPs aba NUP be balabika nti tebagenda kuzza osaana obeere ng'obirabako wabula ye Honorable Nsereko aganye okuteeka omukono ku kiwandiiko ekijja mu ba commissioners obwesige nga kuno kwe kuli Honorable Mpuuga n'agamba ye ng'omuganda tayinza kuva mu muganda munne ate ye Pastor Bugembe mambi ali mu bweraliikivu lw'okubanga mwana mulenzi Rain yazzeemu oluyimba lwe nga luteekamu ebyobufuzi n'agamba nti ye wadde mukwano gwe bino teyabitegeddeko n'agamba ye ayagala nnyo President Museveni wamu ne Bobiwine kale talina nsonga lwaki yekubira sayidi era n'agamba kanisa ye ayagala ebeere ng'omuntu bw'ajjamu tafa ku byakkala kambi kutereyo nga bwe bigenze nawe obeere ng'obiraba mukama mulungi akunkumire beera bulungi bye obuzibu bungi nnyo mu ggwanga lyaffe nti oli bajja n'ayogera oluzungu n'ayogera ebikozi mulowooza nti yategeera endowooza tulina ogikyusa oluzungu tekitegeeza magezi abantu bakwabo bategeera wadde tebasoma luzungu bategeera nnyo kati twagala tubasomese mu lulimi lwabwe naye ate bwe nagenda mu law school okusoma obwa looya nga byenvaayo nabyo abo balewezi bwe bamaze okusomesa nga nzija n'ebisomesa abo abaana bange wano era oyo Edi Mutwe looya mulamba looya mulamba so twagala byetumanyi byonna byonna Ssenyonyi byayize ku LDC ajja abibasomese mu kibuga kimugiwa fleet Lubongo yali yasomera Harvard ajja abibasomese mu Luganda oba mu Lunyankole mubeere nga mumanyi twagala kibayambe okumanya nti Uganda nsi yammwe Sebo President waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ze Dr. Ben Wadi omugalati yagomanyidde ddala obulungi ssentebe w'omukolo ogw'amunywanyiiwo ate Deputy President wo era former leader of opposition Honorable Right Honorable Masasi Mpuuga Nsamba ffe bannamasaka twalowooza bannabuddu ekirungi nnyo okwebaza omutonzi n'okwebaza Honorable Masasi Mpuuga olw'emirimu gy'akoze emirimu egimu gye twebaliza Katonda ku lulwe yagikola mu kibiina kyaffe ekya NUP mmanyi nti ogijjukira bulungi kubanga wakola naye nga tuzimba ekibiina kino
ate n'omwesiga n'omuwa obukulembeze bwe yakola obulungi. Twagala okwaniriza obeerewo nga twebaza omutonzi. Tugenda kutandika n'emmisa saawa 4 ekitovu Sports Arena w'omanyi obulungi. Museveni agende mwe mugenda ddi? Nze Museveni yagenda okubeera president nga ndi mu senior 3 kati ndi mukazi mukulu nzadde. Nze nfunye n'omuzukulu kakati osobola okungeza ku ye okujjako abantu abamu obuuza naye eddala oyo alya mmere kinze njima abaana bange baleme kwonooneka mitwe. Ekirala nze ndi pulezidenti. Bayitawo okimanyi nti singa Museveni yafuga ebisanja bye 2 ne Besigye yali badde yafuga dda 2 n'avaako wali baddewo naawe omulala n'afuga 2 n'avaako Kyagulanyi n'alyoka ajja. Olidde? Madam Teacher. Ate njagala nkubuulire ekirala nti fe abantu abamu luno olutalo tujja kulukuba tetusobola kuddaka ne weebaka. Parliament tetugikozesanga n'ogamba mbungeze wali kulya ku bulamu bwakubeera MP. Tuliwo nga platform ya lutalo. Era olwaleero njagala nkubuulire Byron. Ekintu ekisobola okusinga okunfunira ssente nze kwe kuva mu Parliament. Nengenda awantu nenjogera kama nengamba mumpeyo kye mumpadde neme kuddamu kwesimba olowooza tebakimpa. Rain yakubye oluyimba lwa politics. Naye yalukubye mu luyimba lwange. Rain made a remix out of my song but politically. So I was trying to clarify. Badde ngezaako kulambulula. Yes, Rain is my friend. Nti Rain mukwano gwange. But for that song in particular, naye bwe kituuka ku luyimba olwo ddala, I didn't know anything. Nabadde simanyi kintu kyonna. Nange nalabiddeawo ng'olimba lufulumye nga luli political naye nga ajeewo ebigambo byange n'ayimba ebibye. I also just saw later the video when he had changed the words to politics. So mukwano gwange omu yankubidde essimu ng'alowooza twatudde. So one of my friends called me thinking that we sat together to come up with the idea. Yakikoze ye nga ye. He did the remix by himself. It was his own idea. Ekimu ku agenda yange nga pastor wa wano. One of my agenda as the pastors of this place. Ekkanisa eno saagala efaanane politics. I don't want this church to be entangled in any political way. Njagala efaanane Yesu Kristo. I only want it to be similar and in resemblance with Jesus Christ. Njagala nnyo President Museveni. I love so much President Museveni. Era njina ensonga zange lwaki mwagala. And I have my reasons as to why I love him. Kubanga yandeka ne ntandika ekkanisa n'atuleka ne tusinza. He permitted us to nga tetwasoma. without even Freedom of worship in Uganda is amazing. Eddembe ly'okusinza mu Uganda lyewuunyisa. Ate njagala nnyo President Museveni, ate njagala nnyo ne Bobiwine. And I also love Bobiwine so much. Kubanga ogyo twakubanga ffenna endongo. Because we used to play music together. Kati ekkanisa eno So this church ya bonna. is for all people. Bw'oba oli wa government, Whether you belong to the government, oba oli wa opposition, whether you're part of the opposition, ffe twagala bw'oyingira wano owulire Yesu nga towulira kkala na kibiina kya bufuzi. we want you to come here and feel Jesus, not being political about anything. So oluyimba olwo, Therefore that song, yes, nze yaluyiiya omukulu yaluzzeemu It is my olw'ensonga ze ye, It is my naye original. si nze yamulagidde era sikiriimu. it is my original composition, but he did the remix by himself. I'm not part of the idea. Am I clear now? No yesaawa oba tusigaza ababaka 6 oba tusigaza ababaka 5 tugenda kulonda abapya kubanga ne bali abagendayo ffe twabalonda. Tukole bulakalisiti yesaawa okwejjako buli nkwezenge ziri mu kibiina. Buli ba political failure bonna nga baliwo okubuzaabuza bannayuganda tubayiwe. Otherwise tetugenda tegeera nsonga zino. Bagenda kudda basigale ng'era batubuzaabuza nga bwe batubuzaabuza ogwasooka. Leka nkubuulireko Kyagulanyi bano abantu okubayingiza mu kibiina yali akimanyi nti ayingiza nsolima. Naye yamanya nti ensolima zino zayingiza senga taziyingiza ate kijja mukositinga nnyo. Kubanga abantu bano balitandise okutambuza propaganda nti Kyagulanyi yaganye twegattako senga yatwegattako senga Museveni yagenda dda.
mpuliriza bulungi bannayuganda Kyagulanyi yabasanga ng'ebyobufuzi muli mu baby kirasi. Omuntu ali mu baby kirasi oba omuntu atayogera omwana atayogera okumutegeeza nti eyo sigiri eyo kyanga okozesa bigambo tajja bitegeera. Oyina kumukwata kagalo n'ogenda n'ogimutuuzaako. Kyagulanyi kwe kubasembereza essigiri z'abampuuga, essigiri z'ababedi Bwanika, essigiri z'abano ba Medali Lubega Sseggona, essigiri z'abali ba Muwanga Kivumbi, essigiri z'aba Joyce Baagala, bano ba Aisha Kabanda, bano simanyi bangi nnyo. Kubanga mmwe bannayuganda abantu abo balisigadde nga bababuzaabuza kubanga mwali mumanyi nti abantu abo be bali mu kifaananyi ekibagobera omusajja Museveni okumala ebbanga ono Kyagulanyi yakajja. Kati saawa zino mutekwa kuba mumaze okubuuka. Leka twejjeko ba politiko bonna abatuzannya ebyobufuzi tubasuule wali eri.